nze bannondereyo omukono gye bamulondera. Kiso kya mbuzi kaakati obwanga aboolekeza Honorable Bakireke Betty Nambooze alowooza nti y'omu ku bizibu bye balina olw'ensonga nti yabavaamu bo kye bawulira ng'okubalyamu olukwe. Nambooze teyali kyana kya ttuleera nti ayina kugoberera bugoberezi gy'oyagadde gy'omuyisa w'oyagala w'omutwala. Ekyana kya ttuleera bw'oyagala okiyisaako mu kasasiro, bw'oyagala okiyisaako ku luguudo lw'ettaka, bw'oyagala okiyisaako ku luguudo lwa koras. Olw'okubanga kyana kya ttuleera kyo tekyerowooleza era tekyetegeerera bategeerya kitegeerere, automatically kibeera kigenda kugoberera bugoberezi. Kaakati bano abasajja balina bannabyabufuzi be baali baaweesa nga balina kubeera bamuddu awulira. Ne bwe kiba kimwetaagisa kulya kazambi azironga aziboosa agaanye nti ya kazambi, ng'olina okulya ewatali kubuuza nti owange ki ekindiisa kazambi. Ne bwe kiba kikwetaagisa kgenda mu State House Ssentebe wadde ng'abantu wabagamba nti nze kulwanyisa Museveni, azironga azayatola ow'okuntikka agambye nti tugenda mu State House, automatically olina okugenda, tewabaawo kyakwekwasa kubanga akusika akugambye nti tulina okugenda mu State House. Ne beerabira nti Nambooze si kyana kya ttuleera, ate Nambooze si muweereza w'abantu ssekinnoomu. Nambooze muweereza wa bannayuganda era eddaamere liri mu kununula bannayuganda. Essanyu lye linaabaawo nnyo ng'anunudde bannayuganda kuba emu ku nsonga lwaki yayingira ebyobufuzi kwali kununula bannayuganda. Kaakati yayingira ebyobufuzi n'ekigenwa ky'okununula bannayuganda atooka era omusisinkanye omuntu gw'alina obbanunulako. Ekero omuliise ssente era ezibasigazamu buwambe zikontana n'eddaamere lye yayogera ng'abasaba obululu. Nambooze akimanyi nti buli muntu Katonda yamutonda n'omutwe gwe era akimanyi nti waliwo ensonga lwaki Katonda yamutonda n'omutwe gwe. Singa yali ayagala ategeerere mu gugwo baali waddeyo omutwe gumu gugwo, then Nambooze n'ategeerera ku gugwo. Oba ogugwo nga gwe gutowera Nambooze order ku kyokukola kubanga n'ekyana kya ttuleera tekirina mutwe gwakyo, omutwe gubeera mu maaso ku mmotoka. Y'ensonga lwaki gye bakisika bakissa nakyo kigoberera bugoberezi. Oba bakiyisizza ku luguudo lwa ttaka, oba bakiyisizza ku luguudo lwa ttamaka, oba bakiyisizza mu bisegguusi, kubanga kyo tekirina mutwe gwakyo gusobola kwesika na kwerowooleza wa waakuyita. Naye Nambooze Katonda gwe yatonda n'omutwe gwe naawe n'akutonda n'omutwe gwo. Lwaki oyagala Nambooze atambulire ku mutwe gwo ng'ate baakutonda n'ogugwo naye ne bakutonda n'ogugwe? Era lwaki omutwe gwe gwo toguwa mukisa kwerowooleza oba kukola kyagumuteesaako? Lwaki oyagala omutwe gwo gwe guba gusika ogwa Nambooze ate nga n'ogwa Nambooze gwetegeerera? Nambooze teyayingira byabufuzi kuweereza muntu ssekinnoomu. Kawawe mu National Unity Platform teyayingirayo kuweereza His Excellency Bobi Wine. Nambooze yayingira mu byobufuzi okubeera ekitundu mu kununuka kwa Uganda oba okuzannya paati ye mu kununula bannayuganda. Era bwe yalaba ekitangaala ky'okununula bannayuganda nti kyali mu National Unity Platform yayingira. Weewaawo n'abala baayingira nga bajjidde mu ddiba ly'okununula bannayuganda. Naye olunaku olwaleero be bantu boolamu boolaba ate abavuma abalina okununula bannayuganda, abakkakkanya abalina okununula bannayuganda. Okusigalawo kwa Nambooze n'okusigala ku mulamwa kye kikulaga nti yali azze kununula bannayuganda. Si nsonga baali batambudde buwanvu ki naawe? Yali atambudde buwanvu ki naawe? Yali atambudde buwanvu ki ne Sseggona? Yali atambudde buwanvu ki n'Empuuga? Naye yalaba ng'omulamwa gwabwe gwava dda ye ku mulamwa gwe, ate nga ye omulamwa gwe gwali gwa kununula bannayuganda. Era kye yabagambanga ng'abasaba obululu nti bannange tulina okwenunula. Omanyi kkapa bw'ezaala abaana ekanga esobole okumanya emiyaayu ne kkapa ezaddala. His Excellency Bobi Wine oba enkyukakyuka yakangamu kyova olaba emiyaayu gyadduka. Nambooze n'asigalawo ku ddaame ly'okununula bannayuganda. Bano abadduka abaatuuse n'okukola opposition mu opposition nga tebakyalwanyisa Museveni wabula balwanyisa Kyagulanyi. Gyegyo emiyaayu gye wali oyagala Nambooze agende nagyo.
oba gyejo emitwe egirina okutegeera omutoga Nambooze omugezi okuzaama. Munnange ebiseera ebisinga nabagamba nti neesiimisa ate omuntu omusiru gwe ate ki ekimutawaanya omwoyo. Omuntu omusiru ky'omulaga ky'agoberera. Omuntu omusiru ky'omugamba ky'agamba nti kyekituufu. Naye Nambooze omukazi omugezi okuzaama newankubadde abatyatya newankubadde abawannyo ekitiibwa amagezi ge tegaamuweerezaako kyakulyamu bannayuganda lukwe kyakuvuma nkyukakyuka kyakuva kulwanyisa Museveni ate atandika okulwanyisa enkyukakyuka. This is Nambooze for you in case obadde tomumanyi. Omukulu mu interview gye yabaddemu ejjo manye ennaku zino ayagala nnyo obwa serebu n'okusinga ekintu kyonna. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka bwe yatuweereza omuntu nti muvubuka teyatubuusa. Kubanga omuvubuka gwe yatuweereza nti owaaye mbaweereza muvubuka munnammwe tugolola ku mukyala omanyi abakyala abo byebipimo kwe tupimira emyaka gy'abasajja. Kayeekulya kajja kuba wano ogambe nti kaana kato ninga kayeekulya kasajja kakulu ng'olina pimira ku mukyala waako. Oyinza okuga nti gundi mwana muto ninga gundi musajja mukulu naye ng'emyaka gyo olina gipimira ku baana be na mukyala we si mukyala mugole wabula ntegeeza omukyala gwe yazaalamu abaana bali abakulu. Kakati muvubuka munnaffe bwe baamutuleetera Ssaabasajja Kabaka ne tuga myaka ne gitukangamu ntuga muvubuka munnaffe soleekyo alulanga ayina envi atulabanga atadde eddayi muto muvubuka munnaffe olwasaze ekimemeya atufaananemu naye bwe zaaleeta omukyala ne tugamba beena alabika wano sitwamutegeera kuba gwe yatuleeteranga muvubuka munnaffe mwanattu nga tuuludde weewaawo endabika ya kivubuka naye ku mukyala we n'abaana be ng'osobola bulungi nnyo okupimirako emyaka gye. Kakati bwe batuleetera muvubuka munnaffe ffenna twasanyuka naye ate muvubuka munnaffe essaawa eno byakola bikontana n'ebyekivubuka. Muvubuka munnaffe jjo bwe yabadde ku interview nga bwe nkugambye nti ayagala nnyo amawulire ayagala obwa serebu yeeteze ekibuuzo. Kino ekibuuzo si kibuuze wabula kibuuzo kyebuuze. Waliwo enjawulo wakati w'ekibuuzo ekibuuze n'ekibuuzo ekyebuuze. Musajja mukulu yazze ku seti n'ekibuuzo ekyebuuze naye ng'akireetedde mu fomati y'okubeera ekibuuzo ekibuuze. Tugende mu maaso yagambye atya? Naye nsabulukira wa simuyinaako buzibu simuyinaako buzibu akiri obubonero obuliwo obwenkunala buulika nti temukyalinnya mu kimu. Simanyi ekyo kivudde ku ki tembuuzaawo kiteefu nze simuyinaako buzibu muyinako buzibu ki. Nambooze kati nze ndi Katikkiro mulamba. Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa paalamenti Adamu naawe nze Kabaka ow'ebweru ebyo tobiwulyanga abantu babyogera kimanyi ow'omu mbuga. Kati Katikkiro ayinza okugulana n'omubaka wa paalamenti ntya ku nsonga ki? Nze bannondereyo omukono gye bamulondera nze ndi wa kibiina kye. Ssaabasajja yakulonda. Ssaabasajja yannonda ate Nambooze yeddira kkobe. Temuyina mbeera yonna eriwo. Waliwo bye boogera omanyi nakugambye nga tutandika okwogera nti waliwo bannabyabufuzi omanyi omuntu anoonya waanaafunira omuwaatwa. Oluusi emiwaatwa egyo gye gibasuula mu ntata. Oluusi gibasuulayo mu ntata. Oluusi bayambibwa. Nambooze baatukwata ffenna bajjukira nga batwala mu 2008 gavumenti eno enfuga eyatukwata ne batukunza ne tubonaabonera eyo mu bugwanjuba bwa Uganda ebitalojjeka. Wasoma ekitabo King on the Throne kye nawandiika wangi wakisoma? Adamu ndo mwirufu sindaba kukimalayo oyinza okumboza bye sinnamalayo kisomo kimaleyo olabe mulimu essuula ekwata ku kuwambibwa kwaffe twalina Nambooze. Era Nambooze abantu okumumanya yamanyibwa nnyo bwe yali ayogera ku radio CBS ng'ajja alina emiramwa gy'ayogerako. Kakati ne watondebwawo akakiiko akaasomesanga abantu ku by'ettaka. Nambooze n'alonderwa akakiiko ako
ne batalaba Obuganda ne boogera ebintu byali birungi ne bawulirwa ne bamanyibwa era nze ndowooza awo yasinziira okulondebwa ng'omubaka kakati nze nninako kizibu ki sikimanyi nze simuyinako kizibu ekibuuzo ekyo n'okibuuza ye kuba nze wali ompuliddeko nga nyina kye mwogerako simwogeranko kintu kyonna oba ye ayina bye yali anjogeddeko ye gw'osaana okubuuza naye nze simuyinako ndowooza olabye ekibuuzo ekitege ekibuuzo ekyebuuze so si ekibuuzo ekibuuze kino ekibuuzo yagenze okujja ku sseeti ng'amaze okusaba nannyini puroguramu oba omukyazi oba omutesitesi oba amuggyako interview nti olina okumbuuza kannambooze kano kannambooze nkayinako obusungu bungi nnyo kannambooze nkayinamu obukyayi bungi nnyo nga lwaki katulyamu olukwe kubanga bo bawulira nti nnambooze yabalyamu olukwe era bw'owulira enseke eziri mu kuddamu ekibuuzo kino tuziyita z'amakkato enseke ez'obulumi enseke ez'amakkato enseke ezitayinaako we ziyimiridde naye nange ng'omuntu nina ekibuuzo ssebo w'embuga obeera otya Katikkiro naye ng'okyasobola okukola statement nti abamu bampalana lwakubanga balina ebifo bye baagala okufuna mu byobufuzi in that nti oli ayagala okufuuka MP mu bitundu bya Buganda ayina kuvuma mayiga kitegeeza naawe kennyini ng'omuntu obeera okkiriza nti abantu baakukoowa gwate lwaki omuntu yali badde avuma mayiga okufuna obuwagizi bw'ogamba nti batwerippako okufuna obufoofofo omuntu akwerippako ng'oli mulungi okufuna akafoofofo abeera akwerippako ng'akujabaata bujabaasi oba ng'akujaajaata bujajjassi abeera akwerippirako mu ngeri ya kkuwaana kubanga bonna abayiseewo nga bayitira ku bantu abasinga bawaana bawaane era nga bwe weetegereza banno bampuuga baali tebaagala His Excellency Bobi Wine naye baalina okuguma ne bamujabaata kubanga weewaali miiru kaadi yaabwe kyekyali kibayisaawo naye baba nga bajja n'obukyayi bwabwe kubanga obukyayi bwe balina ku Kyagulanyi tebabufunidde munda mu kibiina kya Nuupu wabula bajja nabo olw'ensonga baalaba nti ye tasaanidde kubatwalako kintu naye baalina okubikka ku busungu bwabwe baseke amabikka nsaamu basobole okuyisaawo agenda yaabwe basobole okusigaza ebifo byabwe ekibuuzo kiri kimu lwaki Katikkiro wa Buganda omulamba omuntu ayagala okufuna ekifo takwogerako mu ngeri ya kwerippako ngankwa takwogerako mu ngeri ya kujaajaata lwaki akwogerako mu ngeri y'okukkakkanya ate naawe n'ofuna obusungu obujja okumwanikula kitegeeza nti abeera yakukkakkanya nnyo kakati omuntu akukuba nga akukkakkanya nnyo naye nga wakati mu kukkakkanya mwe muli amaanyi gaagamuweesa ekifo naawe kennyini Katikkiro n'ojja n'okyemfasayizinga nti abamu babeera banoonya bifo kukomawo kitegeeza nti obeera okkiriza nti ensi nkoowu gy'oli obeera omaze okukyemfasayizinga nti ensi yakkoowa kubanga nze ayagala obwa pulezidenti nze ayagala obwa MP lwaki mbeera ngugulana ne Katikkiro omulamba ng'ate okugugulana ne Katikkiro omulamba kisobola okusazaamu n'obululubo kisobola okukulemesa okuyitawo naye ate ye Katikkiro omulamba najja naŋŋaaba neerippako lwa nsonga baagala kuyisaawo byabwe baagala kusigaza bifo byabwe lwa nsonga baagala kwesimbawo okkiriza nti omuntu yenna asobola okuwangula ekitundu wano e Buganda alina kuba nga takolagana naawe era okkiriza nti osudde Buganda nti edda Buganda ye yakolanga endorsement y'omuntu agenda okwesimbawo mu Buganda nga yayana n'okuyayana n'ajjagula certificate za Buganda afuneko ne ku kifaananyi naawe nti ow'embuga mpadde endorsement bannabyabufuzi bameka abaayitiranga awe Mmengo okugenda okusiiga ekifaananyi naddala ava mu Buganda nti mpuliziganya bulungi n'ow'embuga oba mpuliziganya bulungi n'obwakabaka bwange ng'essaawa eno omukulu ali mu kugamba nti munnabyabufuzi ayagala okuyitawo nneesammula ng'essaawa eno omusajja ali mu kugamba nti munnabyabufuzi yenna ayagala ekifo kyonna nze olina kunneggyako okkeera n'okola obukozi statement nti bano banoonya bifo byabwe bano beenoonyeza byabwe
bano balina ebintu byabwe benoonya kubanga omanyi balowooza bw'ogamba ku Mayiga ofuna obululu bunnya ate nnyo n'okukozesa statement eyo nejjo yagikozesezza ku Kyagulanyi ng'amwogerako kakati leero ekozesebwa ku Nambooze kitegeeza yennyini akimanyi nti abantu baamukoowa kubanga waliwo abantu abaagala Museveni naye nga mu bantu balina kuvuma Museveni okufuna obululu nkiddamu wasobola okubaawo abantu abakukuta ne Museveni mu nkukutu naye ng'okujja mu bantu okubagamba nti mumpe akalulu balina kuvuma Museveni era bannabyabufuzi abo kwe kuli n'Owannyindo Mukungwe kwe kuli n'Owekimanya Kabonera mu public we bajjanga bagamba nti balwanyisa Museveni bakuba Museveni era bakoowa Museveni kubanga bo baali bakimanyi nti okwogera obugezi nti Museveni namukoowa oba okukuuma ekifo kyo mwobadde oba okufuna ekifo kati nga Bwanika ataalina toyina kujja ng'ojajjatta Museveni ne bw'oba okolagana naye mu nkukutu eno public girage nti tokolagana naye era omuvuma kaakati Mayiga otuuse ku lusse lwa Museveni ngoyo yenna ayagala okuyitawo ne bw'aba takuyinaako nsonga kubanga olaze nti tebakuyinaako nsonga wabula bonna abali mu kukulwanyisa beenoonyeza byabwe banoonya bufo baagala kudda mu paalamenti abamu baagala kuyingira paalamenti otuuse ku ssa lya Museveni nti omuntu yenna ayagala okuyitawo alina kukuba ggwe juzi Bwanika yali wa Museveni bwe yavumanga mu kampeyini Mpuuga asisinkana Museveni bwe yavumanga mu kampeyini naawe otuuse kweyembeera nti n'akolagana naawe ayagala akwesa mmule kubanga akimanyi nti bw'alaga mu bantu nti akolagana naawe tayitawo otuuse ku mbeera ey'okufuuka ekivumo omuntu kyasobola okukozesa okufuna akadaala k'ebyobufuzi konna waayimirira oba akafo k'ebyobufuzi konna waayimirira otuuse ku mbeera ey'okubeera ekyokwesittala kye tulina okusimba ku kkubo tugambe abantu mu nnonde ŋŋenda kukibajjirawo otuuse ku mbeera ey'okubeera nga Buganda oba Buganda ogituusizza ku mbeera okubanga tekyasobola kwenda osinga muntu n'ayitawo okuggyako oyo omuntu alwanagana nayo awo oyagala otugamba nti wootuuse ate enkya n'ojja n'otugamba nti abantu ba Buganda banjagalira banneenyumirizaamu gwe akoze statement nti bano baagala kuyitawo bano banneerippako kubanga banoonya bifo kyatandika ddi era kyasooka ddi okubanga omuntu okuyitawo e Buganda talina kukwatagana w'embuga okubanga ayagala ekifo kyonna mu bitundu bya Buganda oba kya kansala oba kyabwa MP oba kyabwa meya oba kyaki oyina kusooka kuvuma Mayiga then bw'oba oyina kusooka kuvuma Mayiga oyitewo then Mayiga noonya kye wakola abantu okubanga gwe bakuvuma bagambirawo nti ono yewaffe tumuwe kubanga naawe okyenfasizing nti abantu abamu baagala kuyitawo abantu abamu baagala bufo abo abaagala obufo lwaki basooka kukuvuma okufuna obufo kubanga nze nandirowoozezza baali badde bakujajjatta bujajjasi singa obadde Katikkiro mutuufu ng'era naye weewulira nti oli mutuufu ayagala ekifo e Buganda ne bw'aba takwagala ayina kukujajjatta bujajjasi nga Mpuuga ne Bwanika ne bannaabwe bwe baajajjatta Kyagulanyi batwa akagabo gwe baali batawagira olw'okubanga baali bakimanyi nti yaliko amasannyalaze agasobola okubatuusa gye batuuka ayagala okuyisaawo olina kujajjatta mujajjatta tolina kuzaalawo muzalawe kubanga ne bampuuga okugezaako okuyitawo balina okujajjatta Kyagulanyi ayagalwa kakati gwe ayagalwa e Buganda gwe w'omuzinze nnyo e Buganda kabaka w'ebweru e Buganda lwaki omuntu yali badde asooka kukuvuma okufuna ekifo ate mu Buganda olabye wokkiriza nti abantu bonna wabasina olabye bokkiriza nti abantu bonna baakukoowa ndi Katikkiro sirabangako taata ajjukiza baana nti ye taata waabwe sirabangako mwami ajjukiza mukyala nti nze musajja mu maka muno era omwami watuukira ku mbeera ejjukiza omukyala nti nze mwami mu maka muno omanya nti tewakyali mukwano kuba omukyala nga mulina omukwano amanya omwami mu maka muno
n'abaana abakwagala olw'okufaayo okubaliisa okubaweerera toyina ngeri yakubajjukiza nti nze kitammwe gwe ate omusajja eyaguza emmere aweeredde abaana kimwetaagisa okujjukiza abaana nti nze kitammwe era omusajja ajjukiza abaana nti nze kitammwe yoyo atagula mmere eyawukana ne maama waabwe atabalabirira oba yafunayo omukyalo omulala ng'ebyeno tebikyamukwatako kaakati abaana oluusi ne babaako bye boogera ku taata waabwe ate nga bye bituufu taata waabwe n'agenda empango oba n'ayita olukiiko lw'ekika abaana tebamumanyi nga kitaabwe naye njagala okubategeeza naye mulikola mute temugenda kufunayo kitammwe mulala baana mmwe njagala okubategeeza nti naye mulikola mute temulyezaala baana mmwe njagala okubategeeza nti kino newe kinaaba kitya temulikola bwe muti omanya nti taata ono takoze buvunaanyizibwa bwa taata y'ensonga lwaki ajjukiza abaana be nti nze kitammwe omwami ng'ajjukiza omukyala nti nze musajja mu maka muno omanya nti waliwo ensonga ezitatambula bulungi ekimuleetedde okujjukiza omukyala nti nze musajja mu maka muno kubanga omukyala atezaalamu baana kimwetaagisa okumujjukiza nti nze musajja mu maka muno olowooza ye tamanyi musajja mu maka muno naye w'otuukira ku mbeera emujjukiza nti nze musajja mu maka muno omanya nti ebibyo bibeera bibyonontagala bbiri nze katikkiro oba nze katikkiro ojjukizaani ani gwojjukiza era lwaki omujjukiza era lwaki abadde yeerabidde nti yeggwe katikkiro sooka onoonye ensonga lwaki abadde yeerabidde nti yeggwe katikkiro bw'onaamala okufuna ensonga lwaki abadde yeerabidde nti yeggwe katikkiro then okizuule nti awo wootudde olabika tosaanidde kutuulawo kuba olaba ofuuse wakujjukiririzaawo bantu nti eno positioni bannange mwendudde yabwa katikkiro temumpisaamu maaso nze katikkiro ate oyambadde nnyo eddiba ly'obwakatikkiro okijje mu kubeera position oba tayito n'okifuula erinnya lyo gwe kasita olaba ng'erinnya omuntu ali personalizinga kankite personalize ng'omuntu akasitomayizinga erinnya okubeera erirye ne woofiisi okubeera eyiye kabeera kalabayo era abeera yeetaaga kwanguyirwa Mayiga ne Museveni balina ekintu kye bafaanaganyiza in common ekintu kye bafaanaganyiza in common bakiyita ofiisi kuzikasitomayizinga ne zifuuka ezaabo ti omuntu takyagala ne gundi yeesimbyewo ku bwa president ne Bobi yeesimbyewo ku bwa Museveni nti ofiisi eyo buli lw'ogyefasa ennyo buli lw'ogirwamu ennyo buli lw'otayagala kugifuluma obeera ofuuka yo katikkiro ne litaba tayito ne lifuuka ssebe erinnya lya Mayiga takyeyita na Mayiga nze katikkiro ojjukizaani ofiisi toyina kugyeyita olaba Mayiga bwe yeefudde Ssaabasajja Kabaka ndi Ssaabasajja Kabaka yeeyita Kabaka because he will be forever and ever and ever forever and ever and ever kubanga ye ekyali kibeera paka lwaliyingira entaana kati Mayiga ono ani yamugamba nti olibeera katikkiro paka lwoliyingira entaana era ani yamugamba nti obwakatikkiro bulinako obwannannyini kaakati n'erinnya Mayiga lyadibizibwa naye yennyini nze katikkiro nze kaki abaganda okwambululako ono omuntu tayita eyo kiyinza obbatwaliramu ku buzibu kubanga omuntu ono atandise okwambala tayita eyo ensonga lwaki Museveni yayambala ofiisi y'obwa pulezidenti etuuka okuyitibwa ey'obwa Museveni kubanga yakyasinza okugirwamu ku mulembe Omutebi ono Katikkiro akyasinza okulwako kyova olaba kaakati olw'okuba kimanyi nti yakyasinza okulwako alowooza nti agenda kufiira awo era ofiisi y'obwa Katikkiro ajambadde entagala bbiri nze Katikkiro nze kati ani gwojjukiza nti gwe Katikkiro era lwaki omujjukiza nti gwe Katikkiro oba Katikkiro linnya lyammwe lyakika gwe Mayiga gwe Peetero Kalooli Mayiga obwa Katikkiro it is a title tojambala gamba nze muweereza Katikkiro
so sinze Katikkiro ani gw'okangazza ani gw'olagira ebboggo mu ofiisi olw'okuba nti gwe Katikkiro ani gw'etaaga okujjukiza nti gwe Katikkiro oyo atajjukira era bw'aba tajjukira lwaki yeerabira nti gwe Katikkiro nze taata mumaka muno naye muli nkola mutate mulifu naye kitammwe mulala nze musajja mumaka muno ne bwe kiriba kigana amaka ndisigala nze musajja wamujjukizaako ani oyo nti gwe musajja mumaka omwo naye ono ensonga ze n'ennambooze waliwo akatambi doti nnambooze ke yakola gye buvuddeko yali ku puroguramu emu gye sijjukira yali ya radio naye akatambi ako ndowooza mwaka n'agamba bwe baba basiba ye ne honorable medali Lubega Sseggona akali amaggwa n'oyo yamuyita wa kitiibwa yamussaamu ekitiibwa kye simanyi lwaki ye yeeyambula naga n'ow'ekitiibwa Katikkiro nga tannafuuka Katikkiro by then naye yali ndowooza minisita w'amawulire Emmengo bwe baba basiba bba basatu Nambooze n'agamba nti naye omu ku bo abasatu yagamba tukkirize emisango abasajja batuwe beyiro omu ku bo abasatu yagamba tukkirize emisango abasajja tubawe beyiro teyamentioningako kulinnya Mayiga simanyi lwaki ye Mayiga akagatto kamutuuse kuba ye statement gye nali mpulidde Nambooze gye yali akoze n'ateekamu n'erinnya lya Mayiga abadde yakamala okugifulumya ndowooza wiikisi ziringa 2 emabega ne zireeta Mayiga ng'alaga nti Nambooze amulima empindi ku mugongo njagala Katikkiro nga bwe yeeyita atuweeyo akatambi akafuula Nambooze okumulima empindi ku mugongo era atuweeyo akatambi nga Nambooze ayise erinnya lye mu kamwa kano ke katambi Nambooze mwe yayisiza erinnya lye mu kamwa ate mu ngeri y'ekitiibwa naye n'atugamba nti mu bo abasatu mulimu eyagamba tuteese n'abasajja batuddize eddembe lyaffe abasajja basobole okutuwa bbeero teyamentioninga linnya naye akagatto kayina bwe katuuse ate ono lumbuyo ono gw'oyogerako atuula eggulama gw'otayagala ye yavaayo n'ankola statement wuliriza akatambi kano ye yakataputa kati mpozi nga Nambooze omuvunaana ku lwa lumbuye kutaputa katambi ke naye teyakwogerako akagatto kakutuuse butuusi manyi singa mubeera ewantu oli naayogera ku bubbi bw'amatooke naye nga gw'omanyi nti ye ggwe wekkaaliwo olya mubaffe mulimu omubbi w'amatooke ate yeemanyi mwali wano ogera okulaba ng'omwata naye onaakomawo okutuyisangamo amaaso fe abasajja abakulu abalina n'abaana ng'ogamba otya muffe mulimu eyabbye enkota y'ettooki bw'ogamba ku oli oba ogambye ku nze bw'ogamba ku nze kakati ne bw'oba ogamba oli nga togamba nze era ffenna oba otuyisizaamu amaaso omanyanga oyo ye mubbi w'ettooke kakati omanyirawo Nambooze ku kye yayogera nti omu mu bo yali agamba mwegayirye tufukamirire abasajja batuwe beyiro omanyi oyo yali ye eyavuddeyo kukaayana akagatto katuuse mutuuke naye nga lekeraawo okutujjukiza nti yeggwe Katikkiro wa Buganda era lekeraawo okusiiga ekifaananyi nti abantu abamu bakulwanyisa lwansonga balina ebifo mwe baagala okutuuka oba lwansonga balina we baagala okuyita bafune obululu bungi nga kyatandika ddi ng'okulwana n'ow'embuga kyekireeta obululu okukolagana naye si kyekireeta obululu kitegeeza ow'embuga kkiriza ti ensi yamuggyako dda engalo kaakano nno tuba tukyali ku Gwandiga ekozze ale ne bajja batugamba nti embuzi yawemmensa ebirime byonna waliwo amawulire agataakoze mawulire nkiddamu waliwo amawulire agataakoze mawulire mu Kampala bannakakundi ya KDP block abasigalawo nga bakulembeddwa Lubega Mukaaku gye balangiriridde nti baleeta yali omumyuka wa pulezidenti w'NUP mu Buganda Mathias Mpuuga okuvuganya yali mukama we Kyagulanyi Ssentamu Robert ne President Museveni mu kalulu ka 2026 mu kifulume ekya Falaawe Magere kigudde temulwawo ono okufa Mpuuga kati olaba emitwe gy'ono
Samuel Lubega Mukaku gyemito gye tuyita ekibanganiya. Omutwe omunene gwe tuyita ekibanganiya. Omutwe omunene oguyitibwa ekibanganiya oba omutwe oguyitibwa ekibanganiya gwe mutwe omunene omutali magezi. Ajja kikulembera ekyo n'aba DP Block bagaba bajja kikulembera naye bwe mubanga mukulembeddemu ababiri temubeeranga exclusionists abantu abasindiikiriza abalala ewaki ebweru. Twagala mukulembere mwami Mpuuga ne banno nga mukkiriza n'abalala balina amagezi mu kifo kyo. Kati eno opposition esoose okugunjibwawo ng'erwanyisa opposition. Mu byafa bya Uganda bukyalubanga lwa mindi n'opposition efunye opposition. Bulijjo tumanyi nti opposition ebeera evuganya gavumenti era nga tukimanyi nti gavumenti yebeera n'opposition. Kakati olunaku olwaleero ate waliwo akazzeewo akapya. Opposition efunye opposition. Opposition wakati ng'evuganya gavumenti ate naye efunye abagivuganya. Kubanga DP Block Truth and Justice ekibiina ekyeyubulira mu DP eri eya Bendikito Kiwanuka kiri wano essaawa eno kigamba nti kizze kwesimbawo mu kulonda kwa 2026 naye nga mu manifesto yaabwe ne mu agenda yaabwe ne mu bye balina okuggyako temuliimu Museveni era nga ne mu bigambo byabwe temuliimu kukkakkanya Museveni afugidde bannayuganda obumbula okumalira ddala emyaka egikunukkiriza 40 wabula nga balaba nti Bobi Wine kyekizibu kya Uganda. Weewaawo kisobola okuba ekizibu naye si kya Uganda wabula kizibu kyammwe. Kyovula bano bannabyabufuzi bo bajjanga kukola ku lwabwe era y'ensonga lwaki tebalowooza ku bannayuganda balowooza ku nsawo zaabwe. Museveni lwaki tabeera kizibu kyammwe nga Bobi Wine kye kizibu kyammwe era nga yalina okubeera discussion. Mukaaku oli kibanganiya kaakati wulira kamabikke. Ozambe presidential candidate, Ozambe member of parliament, Ozambe councillor, Ozambe ekifo kyonna kane nnyina be Kaluma era omutwe gwako gwe tuyita Ffengeneno. Kane nnyina be Kaluma era omutwe gwako gwe tuyita Ffengeneno. Waliwo omuwala gwe bayita Rania Musisi emakerera awo. Rania Musisi nja kumuleeta wano abennyonnyolire oyo kye yamukola. Omuwala w'e Makerere gwe bayita Rania Musisi ngenda kumuleeta wano abennyonnyole mabikke kye yamukola. Then osengejja oba osaanidde okuwuliriza ebigambo by'oba tosaanidde kubanga kibi nnyo ate nze okufuula mabikke discussion nga tenze nkimanyi tali waffe olw'ekikolobero kye yakola. Kaakati Rania Musisi mu wiiki eno ejja kuba leero Friday ngenda kumuleeta naye bwe ndeeta Rania Musisi ajja bennyonnyolera then mumanye oba bano bagwanidde okwogera oba tebagwanidde kwogera naye nga mukkirize ekintu kibatudde muffe mujje tuvuganye demokrasiya ate mwalwawo okutikkiranga ebinnyo mu bufumbo bwa bannammwe nga nammwe musobola okufuna amaka agammwe tweyuze.